13 mwezi gwa Lubereberye omwaka 2022. Simbagana Frokusesa zi muzukuru akatongole sakati no zeti kalonje afetu ku kinogezi butyate bwe bitambudde. Atugenda kutandikira kuna dala mu nteekateeka z'ebyenjigiriza natenga abayizi bakyasobeddwa ewakani mu kibira wa gye bagenda okusomera. Gavumenti evuddeyo ne basaba naddala abakusibwa amataba wamu n'okumbuluka kw'ettaka bakyuse obwanga bave mu masomero ago nate bafuniwa gye bagenda okudda. Abasabye bwati simwala okujjako omwogezi wa Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza Dennis Mujimba babadde asinkanye bannamawulire ku ssenjegero ly'ebyamawulire mu Kampala. Gavumenti esabye abazadde abali mu bitundu ebyakosebwa amataba wamu n'okubumbulukuka kw'ettaka okufuna amasomero amalala gye batwala abaana basome. Okusaba kuno kukoleddwa omwogezi wa Ministry ebyenjigiriza Dennis Mujimba bw'abadde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala. Eraga nti waliwo amasomero 51 agakosebwa nnyo lwa natural disasters. Kati ago tetusuubiza nti tujja kuzimba ebibiina ebipya ne administration blocks empya mu wiiki eno. Nedda tujja kulinda tusooke tufune ssente kuva eri gavumenti. Mujimba agamba nti gavumenti tesuubira nti ensonga eno yakugikolako era n'amenya ebitundu omusangibwa amasomero gano. Okusinga nga Kasese naye ng'ezo tenti zibamu ab'emikwano gyaffe be tuyise partners in development. Bwetyo enteekateeka bweri naye kigamba nti buli ssomero lyonna mu ggwanga likosebwa ku lwa natural disasters. Asabye emikutu gy'amawulire okulaba nga nabo basoosowaza ensonga eno. Twegatte wamu nga Minisitule y'ebyenjigiriza n'amawulire tulabe nti abayizi baffe bakomawo mu masomero. Bwekyo oluusi engeri gye muleetamu ebintu bino bireeta obunkenke tebiwa ssuubi wakiri tulabe nti ekyo tukikolako. Embeera eno abazadde bagyogeddeko bati. Eriyo ebitundu omuli abantu abeesobola n'ebitundu ebyetaaga okukwasizaako. Ebitundu ebirimu okubumbuluka kw'ettaka bafiirwa nnyo. Buli enkuba lwetonya buli mwaka babeera mu kubonaabona ate nga tebana wala wakudda. Nja kuvumaliza nga nsaba gavumenti ya Uganda etukwatirwe ekisa. Ate amasomero g'omu byalo bimanyi ti omwana atambula mayiro 5 kati onoomwongerako agenda atambula mayiro 10 omwana n'atuuka ddi ku ssomero. Nze mbadde nsaba Ministry ya Education okulaba nti abaana abo batwalibwa mu masomero agaliraanye awo bwe gaba ga bisulo babeere mu bisulo etaamu nnamba paka Ministry lwerimala okuddaabiriza. Amasomero ago jjukira ge gabadde ag'omuntu wa wansi ge gabadde ag'abanaku. Kakati tujja kuwulira ennaku okuwulira nti amasomero gaggaddwa abalala bagguddwa abo bali mu kucacyanca ng'ate bonna babadde banyigirwa wamu ate bano ne basigala nga bakaligiddwa. President ekyo kigenda kuleeta abantu ate era obutabeera basanyufu. Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Morik Kaduchu wasinzidde n'alabula bannannyini masomero agasusse okubinika ebisale wakati ng'abazadde bakava mu muggalo. No school, private or government, shall increase school fees for whatever reasons without written authorization from the permanent secretary. Okusinziira ku minisita, omuggalo ogw'emyaka 2 ebikolwa eby'okutulugunya abaana byeyongedde okuva ku baana 2400 okutuuka ku baana 5000 ekyobulabe. From April to September 2020, cases of violence against children increased from 2,400 to 5,000 cases. This is as reported by the National Child Helpline. And this is a big concern for you and me. Bev Roberts akulira Save the Children abakwasisa ku gavumenti okulaba ng'omwana wa Uganda addayo okusoma agamba nti buli omu yakosebwa omuggalo era ke kaseera okuyambako abo abeetaaga. To your child about what they are learning and where they need help. The government and partners are also working to implement the national guidelines on the prevention and management of teenage pregnancies in schools so that pregnant girls and teen mothers can be supported to resume school and continue learning. Byawola Gabriel, Crossroad TV, Omunyo.